Ekibuuzo ekisookera ddala Dragon. Oli musiyazi? Kyamanyi ndi mukombi. Like tubere straight. Oli musiyazi? Ndi ambassador w'abasiyazi. Oli ambassador w'abasiyazi. Bulungi kyo obuli mu kubeera mu busiyazi. Kati gwe bulungi kyo obuli mu mukazi ng'omuwasizza. Katonda yatutonda nga tulina kubeera mukyala na mwami so si mukazi ku mukazi. N'omuze guno olaba otya bwe muguvaamu. Olowooza toli egisa mu maaso eyo. Si muze. Osuubira okudda e Uganda. Bintu ebikwata ku ggwanga muleke kuzungira mu bintu ebitabakwata. Tuli kulwanyisa muze guno mu baana baffe. Devosh ku bintu ebikwata ku ggwanga muleke kuzungira mu bintu ebitabakwata. Ati nza kulya musiyazi ndidde mu walaawo oba ndidde mu annyoko. Famire yakimanyi nti oli musiyazi? Dayira? Babimanyi. Bawulira batya? Bawulira batya? Banje? Bawulira batya? Bali okay. Bali okay naawe okubeera omusi. Naddala dadi wange yamba go ahead. Dayira? Kale ku Celebrity Track nkwaniriza gwe omulungi atulaba kyokola kyamaanyi nnyo okubanga otugoberera. Manyi manji gentandise nago vibe eri waggulu nnyo. Nako olwaleero nkutegeeze ne show proud sponsored by JICC JICC Services LLC Dubai. Kutegeeza nti muganda wange okulambulako okunyumira Dubai byonna eya ticket, visa processing, hotel booking, airport pick up byonna JICC bakwase ogenda olambuleko mu UAE n'ebitundu ebyenjawulo nga bonda wentero gendayo n'ennambula. Namba y'essimu eri wansi mu kaboksi eriko JICC logo waggulu awo. Nako olwaleero ndeese omukyalo ono nabadde ku mukutu eggulo nasemba okukyazaako wano Nyondo Media ne twogera ku nsonga z'abantu b'empanka. Ate ndowooza omukyalo ono ne kimuyisa bubi n'agamba nti namuvumye namuvodde omukyalo ono gwe bayita Dragon ntera omulaba ku kyano ya Nyondo. Nabagamba ebigambo bino sibirumamu. Kyemba njogedde nkijjukira, kyesoogedde nkimanyi, ate seerabira. Olwaleero ndi ne Dragon ku katebe wano. Kibuuzo ku kibuuzo atubuulire bye nayogera oba kuliko ekikyamu oba kuliko ekituufu. Dragon sooka obuze kuba tulaba ku Celebrity Track tukwaniriza for the first time. Mwena abandaba ku Celebrity Track. Mbaniriza nnyo era nsanyuse okuba nga mutudde ku mukutu gwaffe nga mutulaba essaawa eyakaakati. Mwenna abo be nakosa olunaku lwe navuma bwe nayomba ne nono omwami bansonyiwe bafaanizi bange but mbadde nsaba buli omu afenga ku bimukwatako kubimuzimba bw'aba atalina bimuzimba agenda abigule mu hardware asobole okuba nga azitowa. So si kumbuukira. Ekibuuzo kiri kimu ekisookera ddala Dragon. Kanzijjako ne gago nsobole obbiwulira bulungi. Jako. Ekibuuzo ekisookera ddala Dragon. Oli musiyazi? Kyamanyi ndi mukombi. Like tubere straight. Oli musiyazi? Ndi ambassador w'abasiyazi. Oli ambassador w'abasiyazi? Ndina ambassador siri musiyazi busiyazi wabula ndi ambassador. Munsi ki? Ne Uganda nsobola but Uganda nedda sebo. Obeera ambassador. In Dubai. You are in Dubai. Rainbow ambassador in Dubai. Ndi ambassador w'abasiyazi bonna mu Dubai. Mu Dubai. Kyemukola kiri right, kyemukola kituufu. Kituufu ate wali olabyeko nga kiwaba nti kiremereddwa okutuuka ewaka. Bulungi kyo obuli mu kubeera mu busiyazi. Kati gwe bulungi kyo obuli mu mukazi ng'omuwasizza. Katonda yatutonda nga tulina kubeera mukyala na mwami so si mukazi ku mukazi. Lwaki baana mmwe baana bakintu mumuze mu mize gino emibi. Sooka obulira abantu bulungi olina ebirungi by'ofunye mu kubeera omusiyazi? Nkutidde. Byofuna ng'olina omukyala nange byenfuna. Kati Katonda bw'abanga teyakitonda ku nsi nga takyagala lwaki yakirekerawo? Lwaki teyakisiimuulawo? Wenyumiriza mu kubeera ekyo kyoli ekyokuba nti oli musiyazi. Mama mukwano nkyenyumirizamu 100%. Obadde oteesa ki? Birungi ki by'ofunye mu kubeera omusiyazi?
mukwano nyiridde ngezze ennyinda ewanvuye nkugambye kweggamba biyitirivu siyinza nabibala n'ebimalayo. Olowooza gwe okubeera ne mukazi munno mu bikolwa eby'omukwano kituufu? Nnyo ddala n'amaanyi, kuba yoyo gw'oba osazeewo choice yange yeeyo. Buli muntu ekituufu egyali eba choice ye okuva ku mutima nga yemusanyusa kyekibeera ekituufu. Wali oguddeko mukwano n'omusajja? Tekibangawo. Bino ebintu by'okusiyaguka wabitandika ku myaka emeka? 14. Mu nsi ki? Uganda. Tekiriyo Uganda. Tetwokyagalya nakiwulirako ddala. Kaakati ssebo ndi Muwarabu. Ki ekyakusikiriza ogenda mu mize gino egy'ekikaba egy'obwa sitaani? Tulaba gwe ekyakusikiriza okwagala okuwasa omukazi omuteeke ewaka, nange kyekyansikiriza okwagala mukazi munnange, kuba tukyekimu just byawukana kimu nti oyagala kiri njagala kino. Ku bye nayogedde nga ndina Ennyondo Media, biki bye wagambye nti badde nkuvuma? Did I abuse you anywhere in the interview gye twakoze? Mukwano tewavumye nze, wavumye basiyazi. But bw'ovuma abasiyazi nange oba onvumye. Of course waliwo abatasobola kuvayo kweyogerako, naye nga nze ambassador waabwe. I have to fight for them. Lwaki mupromotinga guno omuze omubi essaawa zino ogw'ebisiyaga? Wali onkuliddeko nga ntudde ku media kebeeno eya Nnyondo gye ntulako ne ngamba nti omwana omuto ajja akiyige. Nze kennyini nze agamba abawala nga bambuuza nti njagala kuyingira Rainbow gundi. Ne mbagamba tekikkirizibwa kubanga tobeera musiyazi. Bw'oba ng'omuwala yenna abadde mufumbo gy'ali n'agamba nti kati omusajja mmenya omutima njagala kuyingira busiyazi, oyo taba musiyazi. Era aba ajja tutuuka ekiseera afune omulala gwagwa naye mu mukwano addeyo. Omusiyazi oyo yakula bw'atyo ng'ekyo kyafiiringa. Lwaki mulowooza muli nti mukola kituufu? Kati ate waliwo omuntu yali akoze ekintu n'alowooza nti akola kikyamu, kyekibeera ekituufu. Nze kunze kituufu kuba kinnyumira. Guno omuze guno olaba otya bwe muguvaamu? Olowooza toli ejjusa mu maaso eyo? Si muze. Tosubira kwejjusa mu maaso eyo ku bino bye mukola eby'okubeera mu busiyazi. Ate nga nejjusa ki? Guno si muze, kuba si muze mubi, si muze gye muli, but for us si muze. Era sisuubira kukyejjusa kuba kyenkola nkyagala, nkinyumirwa. Omanyi abantu batujajinga okubaleeta ku mikutu gyaffe ne tukyaza abantu nga mmwe ne batutunulira bubi nti wakyaziza Dragon is a lesbian musiyazi. Mu kaseera nga kano tuli mu kulwanyisa bisiyaga mu ggwanga. Bwe tutunulira omwana w'obuwala, omwana wa kintu wano Omuganda, oli eyo mu nsi z'Abawarabu ogamba oli musiyazi, kitegeeza ki? Kitegeeza kuba nti kinnyumira. Because tolina na bigambo bisobola kudifendinga kikolwa kyokola. Naye kati gwe sirina bigambo bisobola kudifendinga kikolwa kyenkolwa. Nkugambye kyendimu nkyenyumirizaamu nkyagala era sisobola kukyejjusa n'olunaku n'olumu wadde n'olu. Era omuntu yenna ali yayimirira n'agamba nti ye mbu Dragon musiyazi, kyekiri kye nababuuzizza ssebo. Nababuuzizza bwe tuba nga kyetukola kyekikyamu. Abakwata abaana ab'emyaka 5 si kikyamu. Kuba omukazi yabadde ku social media, waliwo omukazi yabadde ku TikTok yanyizizza nnyo, mbadde ngenda kumuddamu naye ne ngamba owaayi kansooke nsirike. Omukyalo oyo yayimiridde n'agamba yani mbu ye anti Kaduuka. N'agamba mbu simanyi mbu okutta nsobi, simanyi okukwata omuntu nsobi, simanyi okukola bityo okubba nsobi, naye Katonda abisonyiwa omuntu mbu naye talisonyiwa musiyazi. Omusiyazi siina gwe nkutte, siina gwe nzise, siina gwe nnumbye. Omuntu gwendi naye tukkiriziganyiza. Kati agenda akwata abantu bagende batte nnyina oba batte omuntu ow'omufamire ye, abasonyiwe tulabe bwana abasonyiwe. Lwaki abantu bavayo n'ayogera ekintu ekitalina magezi? Omuntu azze akuttidde nnyoko oba akuttidde omwana we, osobola omusonyiwa gwe. Togeraageranya lupanka ku mize mirala. Tuli ku muze guno olupanka gwetolodde ensi yonna.
kati kwata omuntu omuleeta omugambe nti omwana wange oyo mu kifo kyo kati omwana ono osanga abiridde mu kifo kyomukwata okumugamba nti kola kino oba omugambe nti kale genda maaso osobola omuleetera abantu ne bamuta olw'okuba akoze ekyo tosobola kubanga omwetaaga lwa nsonga kyakoze si musango nnyo okusinga okumutta nedda mukwano muleke kwefunda osuubira okudda e Uganda bintu ebikwata ku ggwanga muleke kuzungira mu bintu ebitabakwata tuli kulwanyisa muze guno mu baana baffe ku bintu ebikwata ku ggwanga muleke kuzungira mu bintu ebitabakwata kati nze okulya ebisiyaga ndidde muwalaawo oba ndidde mwannyoko n'engeri gye weekangabirizaamu ng'oyogera ku nsonga si kwekangabiriza lwa nsonga mukwasa obusungu mulemereddwa okuyamba abaana be bakwata mulemereddwa okuyamba abakola mu mawanga ne babalira ssente zaabwe n'amala emyaka ng'akolera bwereere muli wano mutuleekaanira mutugayuulirako bugayuulizimamwa emize gino gye mukola gye yasabiramu omulimu ku bintu ebikwata ku ggwanga guno omuze gwe mukola gw'okulya ebisiyaga n'okuvuga empanga gwe gusinga okubonyaabonya ensi lwaki mwababonyaabonya kenyininyini abatafa ku bintu ebikwata ku ggwanga ne muzungira mu bitabakwatako nze gwe ndi naye mukutte tukiriziganyiza tuli mu mirembe gyaffe muli mutulumbagana mu kifo ky'okufa ku bintu ebikwata ku ggwanga mu bintu ebibonyaabonya eggwanga kale at least mukwate ababba amabaati olina essuubi ly'okudda e Uganda iye si njoge n'okujooga nkutidde ng'oli musiyazi ffe tuli babbeeyi Devosh tolina gy'osobola tuteeka ntunuulira ebintu bye nnina byokka kyolinawo kiraga zino zi iPhone nekolerera like just a watch ondaba ennyambala yokka ogiraba jangu ojambale oba oleeta omuntu we wamwajambale muli wano mutuleekaanira bwe kibanga obuntu bwe butyo bwebatwala mu bisiyaga tusobola obubatuusaako muve muze guno bannange mukwano genda obutuuse ku baana bo ate ffe tetugenda mu bisiyaga nti tugoberedde ssente singa zibadde ssente singa tetukola naye buli omu yeekolerera ate tuli hard working lwa nsonga tetulina ssuubi nti ngenda saba Devosh kino wabula gwe ngenda okuwasa yagenda okunsaba naye Uganda tetugenda kukkiriza basiyaga Uganda tetugenda kukkiriza basiyaga leero tujja baboola mukwano tujja gibeeramu tujja baboola in fact lindako nkubuulire kano nkayiseewo Uganda nkomawo okwekangabiriza okuli wano ate ngenda kwesimba ku bwa pulezidenti kyokola banyambadde bino ebyamagye nfuga amagye gange oliko n'ekizibu mwana gwe mu Uganda gwe naye ng'ayunnomu Dragon oli bulungi are you okay gwe atali fine are you okay gwe atali fine kuba n'ebyokwogera toyina olabira ddala nti oyingiridde ebitakwatako nebyoyogera n'omumwa tegukyabikuka simanyi olwadde mulalama si kulwala mulalama bino tulina okutunuulira ennono yaffe okuleeta ku kyano kuno njagala tutereze tuleme kuwabya nsi you get tutandise ffe abaana bakintu ffe tuwabya ensi like bwe ntunuulira abaana nga gwe omuwala omulungi abadde alina omusajja ng'oli mu bufumbo oli mu kuwagira kulya bisiyaga era ndi mufumbo mukwano mufumbo wa nina omukazi gwe omusajja nina omukazi era tuli engaged kiddemu kino Dragon olina omukazi we are engaged with my wife gwe omusajja kati butereevu kwe kweyisa nga basajja byonna osomufunyisa olubuto kati buli musiyazi azaala gwe aba amufunyisiza olubuto mpayo babiri abakazaala kati mu ijoli abasiyazi Devosh kyoyagala kiki okumanya like njagala kumanya gwe oli musajja gwe oli bba w'omukazi in actual sense oli mukazi wa mukazi ffe bwe tulaba osobola omufunyisa olubuto omukazi gw'olina obadde oyagala munnyambako olumufunisa ekigendererwa sisobola obadde oyagala munnyambako anti mweba temusobola kwefunyisa mbuto jasigala mu namba zamu twagala tumanye nti abasiyazi beezaddemu ne bazadde basiyazi tuzadde oba tetuzadde as long as we tuli tweyagala temuyina kye mutugamba mujjawo bujwanga wammwe nammwe temuyina kye muli mwe banaku mwe baavu mwe bankwe mwe abayingirira ebitabakwata kwegamba mubuukira gaali nga mulesebibakwata ku mukwano Dragon ensi ekulaba like n'engeri gye wekangabirizamu ensi ekulaba nange njiraba nawe ogiraba butereevu
nga bwe kulaba bw'ogiraba mukwano njiraba bulungi ate nze asinga n'ogiraba gwasinga ogiraba gwe omanyi Katonda ate gwe Katonda omumanyi wali omusanze wa bw'oli musanga nkubire essimu nzije mulabi ekintu kino simanyi na kumanya muri mutima tobeeranga kaawo n'ogamba nti naye kino kyenkola kigwerawa mukwano nze kyemanyi nti kyenkola kirungi kigwera mu ssanyu lyange kati gwe by'oŋŋamba byonna ndaba tebiyina makulu naye kennyini oba baakutwalako ebutabika oba butabika yagaana okola jangu tukutwaleko mu Dubai hospital ndaba olabika olina akatuli ku mutwe nabadde mu Dubai omwo mukwano naye ekiriwo kiri nti Dragon nkuleese ku mukutu guno tetwagala kulowoozesa abantu nti okulya ebisiyaga kirungi omanyi nabadde ku interview ne Nyondo ne mugamba lwaki ekukuutiriza n'abasiyazi okimanyi mwe bantu be tulina okuba nga omuntu talina kwesembereza n'ebigambo bikubuze Dragon nze nabimpula Dragon ogambye omuze gw'obusiyazi gw'okuvuga empanka gwe ebigambo byabuze nkuwadde obudde okwogera kukulemye oli mu kuvumba buvuga olwaki ovumbeera oyo n'olinga ekimotoka ekitalina mafuta oba kippiki nkuwadde kyansi oyogere oli mu kuvumbeera buvumbeezi olinga laadiyo ebuliddwa netiwaaka future yo girabawa njiraba mu maaso osuubirayo future mu maaso eyo future y'ebisiyaga ogirabawa ng'oli mu bisiyaga nga gwe gy'olaba ng'oli ne mukyalawo gy'olengera nange gye nnengera n'owange kati wawasa naye omanyi nti toli fayini nedda mukwano tugende nkola nakugambye dda nenkugamba nina omukyala we are already engaged oli contented n'omukazi gw'olina kale gw'ogamba gwewasa butereevu nnyo era ngenda ne ku mulimu nenkomawo nannyaniriza n'agenda ku mulimu n'akomawo ne mwaniriza kati tudde ku nsonga tudde mu buntu bulamu buzibu ki bw'osanze mu nsonga zino okuva wayingira ebisiyaga manyi buli kimu kirina ekirungi n'ekibi twagala otubuulire buzibu ki bw'osanze okuva wayingira ebisiyaga Devosh olaba ebintu by'ensi eno teri kintu kitaliimu bizibu kati nga nze ng'omuntu ekintu kyensanze mu bisiyaga mmwe abantu mmwe kizibu tewali kizibu kirala ate tutya Devosh nja kubanga nze nkoze ekintu kyange nga kinyumidde nga nze ng'omuntu Devosh ojja kuva eri onvunaane oli ava eri anvunaane oli ava eri anvunaane wallahi mpulirira ddala nga n'omutwe gwetisse bingi nze mukyala atavangayo okudda ku midiya okutandika okukubagana n'abantu okuyomba n'abantu naye wallahi abantu bakuggyako n'otunulira ddala tokutte muntu toyombye na muntu tovumye muntu tobbye muntu naye n'osanga ono akuwalampye oli akuwalampye ono akuwalampye oli akuwalampye n'otunula ne bikuggwa nako ofunyeyo okusosolebwa mu bantu olw'omuze gw'okola era kyekyo kyenjogerako kyenva okugamba bakubodde nati kyenva okugamba abantu ona n'akubikula n'akubuukira ofcourse abo baba bakuvuma baba bakubodde mbasiyomba nti abantu abo mbadde mbeetaaga tebalina kye banyamba but kiba kimpisa bubi ng'omuntu okuyingirira n'akuvuma n'akuyombesa n'oyitaano oli tomumanyi takumanyi tamanyi najjoosula tamanyi bw'obadde tomumanyi n'alyoka ayogera ebigambo ebiyitirivu n'omutunuulira n'osobodde otya okuwangaala mu society ey'okusosolebwa olw'ekikula ky'olimu ky'oyagala kusirika ebimu ne weefuula atabiwulidde kubanza arawundi w'embeera Devosh bwe wabaawo omuntu akugamba nti Dragon yeeyombye n'ono tolimusangayo
nze mukyala asinga obwangu, nze mukyala asinga okuyamba, nze mukyala asinga obwa ize tolisa nti nalwanye, nayombye, navumye, toli kiraba. Era abantu b'ensemberedde be basinga okuntegeera kati. Kuba mu interview gye wakoze n'Ennyondo wagambye Devosh y'omu ku bantu abandi baddeyo ne balwanirira abantu ne batatuvaako ng'anwanirira bisiyaga. Mukwano sinakugamba kulwanirira bisiyaga kuba tebiina buzibu, tebyetaaga abirwanirira. Kye mbadde ntegeeza Devosh bakwata abaana abato mu Uganda. Ate ng'omusirikale yamukutte mujaasi ya Devosh tonalaba ku interview y'omujaasi yakutte omwana ow'emyaka 6 oba 6 oba 5 naye bamuyitako ng'agalamidde ne mu lujja lwe mu kikomera. Tonagiraba? Nagirabye. Devosh abantu musaana ne mubogera bajaasi musirikale simanyi ne bakwata abaana n'asigala ng'ayinaayina ng'omwana wa munne avunda. Abaana bali eno bakola ssente ne baziweereza ewaka n'agenda okuva eno ng'emyaka 2 agikoledde bwereere. Abaana gye bali abeetaaga obuyambi. Abantu gye bali e Uganda abeetaaga obuyambi. Kati mu kifo ky'okujja oyimirira otandika okuvumaganya ekisiyaga okiteeke ku gundi otandika okwogera okweyo. Mwogere ku bantu abo bakwatibwe. Naye okimanyi nti waliwo n'abasajja n'abakazi abakozesezza abaana mu ngeri ya bisiyaga wano e Uganda abalwadde essaawa zino. Omanyi obulwadde obuli mu kulya ebisiyaga? Nanti kyendi mu kugamba sijja kugamba nti tebaliiyo nga bw'olaba abo abasajja abakulu abakwata abaana abato. Obwongo bwabwe era bufaanana bali abasiyazi nabo abakutte abaana. Okitegeera? Kitegeeza sayidi zombi eriyo ba rapist. Okitegeera? So sijja kwekubira ku sayidi y'abasajja yaba straight bamwe nti be bakwata abaana bokka. No. Ne sayidi eno eriyo abakwata abaana. Eriyo abakwata abantu abakulu ng'oli teyeetegese. But mu kifo ky'okujja olumbagana ataakutte muntu. Lumbagana eyakutte, lumbagana eyabbye, lumbagana eyakoze ekintu ekitasaana. Nze Dragon nakoze kyenjagala naye saakoze ensobi, saakutte, saayombesezza, saavumye. Kifo ky'okulumbagana nze oba omulala eyasazeewo kyayagala. Baddire bali babaweeyo eri ensi. Banaye ne gavumenti abantu abamu bwe basirika ne gavumenti naye esirika negamba tetujja gavumenti tejja kukwata abantu abo olw'ensonga teyagala swala. Kuba oyo abamuntu waabwe be bamutendeka bw'akwata omwana omuto tebajja vaayo mukwata bamubikirira olw'ensonga tebaagala swala. Gavumenti zonna bwe zityo nze nkubuulira kino nkyogedde nkijja mu kamwa kange ate nga ndyokke ne Uganda nkomawo. Okomawo kukola ki ng'oli musiyazi? Nkomawo kukola ki ndi Muwarabu nazaalibwa mu Buwarabu? Sigala yeeyo tujja wano bajja babola ate nja kukoonako onkime ku kisaawe. Nedda baaba sijja sobola kukima. Ng'olekayo kubeera nze sekukuutiriza ku basiyazi mukwano ng'olekayo kati okimye eki. Obwedda bulijjo muvuma Nnyondo ne mugamba nkyaza. Famire yakimanyi nti oli musiyazi? Dayira? Babimanyi. Bawulira batya? Bawulira batya? Banji? Bawulira batya? Bali okay. Bali okay naawe okubeera omusi. Naddala daddi wange yamba go ahead. Dayira? Ekikusanyusa. Dragon. Muzeeyi we yakukkiriza nti genda osiyaguke. Yaŋŋamba bwe kiba nga kikusanyusa. Nakuwa go ahead nti genda okole kino. Nti genda osanyuke. Sanyusa omubiri gwo. Gwe n'osalawo oyingira empanka. Anti babyogera n'asooka n'abigaana okutuuka we yamanya n'agamba nti ekituufu era yampita na buyisi ne ŋŋenda ewaka. N'ambuuza kino ne kino kituufu. Nti ye. Neewakana naye ng'omuntu eyakkuza asobola okumanya ng'olimba oba nga tolimba. Bwe nawakana n'agamba mbuulira amazima ne mugamba amazima n'agamba naye why ne mugamba nze kyempulira kyenjagala era n'atuyita babiri. Owulira otya muli mu mubiri gwo like mu mubiri gwo owulira otya muli nga gwe oweefuula okuba omusajja ate oli mukazi? Bannange okyogedde n'ebbugumu ne lijja gwe
mpulira cute wangi okubeera okwefuula omusajja ng'oli mukazi owulira ki amabeere gabeera ku bakazi lwaki gakuliko tolabangayo basajja balina mabeere oba tolabangayo bakazi balina birevu nnaku zino nga bangi nga balina n'akato k'abasajja wazaalibwa olina ebitundu by'abasajja ebyekyama sibiyina naye byannina byemalirira omukazi eyefuula okuba omusajja ensonga zammwe z'omukwano bwe zituuka like neebuuza sitaani kituufu agakubutukira nsi eno muda like mukikwasaganya mutya mukwano eyo ensonga ye tojoogerako kuba bw'etuuka hey. nzibu nnyo n'omusajja toleeta era waliwo akagambo ke twaleeta akagamba what a man can do a woman can do it better. Tetubamanyi era nenkwata ku mukazi w'omuntu yenna nga musajja mukwane wuwe tomusanga lekera okupromotinga ebintu ebitalina makulu mbugwo osoosigula mu musajja mukwano walionda sitimbangako bipande nga nkuba promotion nti bannaye abasiyazi mujje abaagala obusiyazi munedda mukwano ndi ku kyange nze ku mutima gwange okikola okyagala oba oli mu bukakemu abasinga bagamba nti bwe mudda mu bintu bino by'okukola ebisiyaga oluusi mubala mpapula za nsi ennene ezisinga ku ezo ze mulimu lwaki ogenda mu bisiyaga ogoba mpapula oba gwe wakibuukira buukizwa buukira etokota okuva ku myaka 14 nali ngoba mpapula Devosh mpulira bibyo yakugoba mpapula mpulira mukwano singa bwe yakugoba mpapula singa kati ndi gye njagala okgenda naye nze sigoba mpapula mulimu abagoba empapula be babeerimbika nti ndi musiyazi ng'alina kyagoba oyo taba ye naye musiyazi omutuufu ne bw'abeera mu kyalo eri ekaabukokwa asigala musiyazi ate tetugoba mpapula ekisooka tuli bakozi tusobola okwekolera tugenda gye tudda abasinga babyerimbikamu nga bagoba mpapula abeebo boosanga mbuye alokose mbusimanyiye beebo boosanga nga afunye empapula ne bamujja eno ne bamutwala ebweru n'empapula tanazifuna n'afuna olubuto oba oli n'awasa ebigambibwa nti dragon tokoma kulya bisiyaga byokka n'abasajja obalya mu Dubai omwo tompemula mukwano mu Dubai omwo era olya n'abasajja kituufu tompemula kituufu era nze ekitonde ekiyitibwa ekisajja kakube kunkwata mu kiwato tosobola tuukawo nga watandise ddi otya eyali andiddeko mu Dubai asituke ajje ku midiya akyogere tebasobola kuvaayo naye ng'ekyamazima kiri nti n'abasajja nga lwaki tebavaayo nga bye basinga okwagala ebyonoonese dragoni alimba nze namuli bw'aba nga gyali aveeyo aleete n'obukakafu nga yakulya ajje nze siriibwa kitonde nkiddamu omulabi wa midiya eno aliwo atulaba omulabi wa Nyondo Media omulabi wa Celebrity Track Mnyongero bategeeza nti nze sirya kitonde kisajja omusajja ali eyo yenna abadde asuubira nti agenda kujja kwane Dragon otomedde kisenge obuukidde jjafanga ekikula kye ky'obukyala okikozesa ki kati nkinaabama amazzi agannyogoga ne kitereera kati like obutonde buno tanti mu bukyamya buleke bukyame wetubwagalira Dragon omuntu badde bagamba nti aboogera obwogezi bagamba Dragon apromoting ebisiyaga abantu batulaba essaawa zino balowooza nti fe ababa platform tuba tupromoting ebisiyaga naye omuntu wandyagaliza sisitawo kujja mu bisiyaga bw'aba nga yabitandika muto
wuliriza kyentegeeza nti njagala kunnyonnyola abawuliriza n'abatulaba. Omuntu bw'abanga sister wange bw'abanga yatandika ekisiyaga nga muto aba musiyazi era I support her because that's what makes her happy. Naye bw'abanga teyakitandika nga muto n'agendeyo ne bamenya omutima n'abuukira ono kwegamba nga bamuwuubye nga yafuuka kyesuubo n'asalawo agambe nti ajje eno mukwano I don't support her era sisobola muwa go ahead kubanga tabeera musiyazi. Era byonna by'abaakola ababikola lwa busungu nti Yesu asuza abamuyitamu but aba ajja kwejjusa tajja kubanga dragon akola ekintu ng'ali real. Ebyogerwa nti weetunda mu Dubai kituufu? Naye dragon mbonye neetunda. Byogerwa nti weetunda mu Dubai, is it true? Eyangula ye yabagamba. Bw'abanga eyangula ye yabagamba. Abo ekyokwogera siyina. Naye babanga be bano abajja ne baganda bayeetunda n'okwetunda. Tweyanziza nnyo tweyanzeege wajje Mukama amuddizeewo. Osobola ovumirira ebisiyaga? Ate nga nvumirira byaki? Mbisiiga kizigo. Nembikubako ne ka spray. Bweba dread n'enjirookinga. Gwe. Dragon. Obudde bwe mbadde na butono nnyo okutayimu yange wano. Naye nga tumaliriza obubaka ki bwolekera abantu abali eyo nga tebusapootinga kyokola naye nga busobola obbaleka mu nnono yaffe ya bulijjo? Obubaka bwendekera abantu abatatusapootinga nga ffe abasiyazi. Nga mwe abaki maama? Nga ffe abasiyazi. Kale. Okay, nga bw'otuyise nga ffe ab'olupanka. Obubaka bwendekera abantu abali eyo abatakisapootinga buli bumu. Please, tubasabye busabi. Tetubalumbye. Tetubavumye. Siyina mwana gwe nkutte. Gwendi naye tukiteesezzaako kyenjagala kyayagala. Bambi mulekerawo tulumbagana. Kuba tetubalumba. Tetukikola mu mutima mubi. Ate osanga omusiyazi nga ya muntu akyasinza omutima omulungi. Okusinga oli eyeefuula nti ali straight, ate osanga oli alina ebibi ebisinga ku byange. Mbalekera obubaka obugamba nti temutulumba. Temutulumbagana. Wabula bw'oba olina omuntu ng'olaba nti kino kyakola takyagala. Obudde bw'oteeka mu kunnumba onvume. Fukamira osabe essaala egamba Mukama nnyamba omwana wange takola ki? Takigendamu. Nze leka kunvuma kuba already nakiyingira tojja kunkyusa. Wabula ssabe essaala egamba Mukama nnyamba omwana wange tabeera nga dragoni. Tosuubira kukyuka? Nedda mukwano. Siibula abantu basiibule bulungi. Bannaaye abatulaba ku Celebrity Track, tweyanziza nnyo okutulaba, tweyanziza nnyo okutuwuliriza. Abanjagala neeyanziza omukwano gwe mundaze, naye abatanjagala Katonda yekka y'amanyi era y'asalawo. Si mmwe abasalawo. Nsaba obbagamba nti mukakkanye emitima gyammwe musabire ezzadde lyammwe muleke kulumbagana dragoni. Neeyanziza nnyo neeyanzeege. Kale mwebale tugoberera bakulu abatugoberera muleme okujja ne mugamba nti babawa bano abantu platform fe promoting ebisiyaga. Tetulina kye tugattako. Omukyalo ne yakoze interview ensonga lwaki namunoonyeza leero ndabe bye nayogedde asobola okubiddamu ndowooza mufunye ekyanayogedde oba kyabadde kituufu oba si kikyamu. Olunaku tubadde ne Dragon neeyanziza olw'okumpa akadde era nsaba Mukama akuyambe akuyitemu bulungi tukusabire bulungi ogende okudda e Uganda nga tokyavuga mpanka because si kirungi. Kuluna nja kubanga seezo. Mbatadde mbeere bulungi sina kyenyongerako ku Dragon bye muwulidde byebyo si bigambo byange bigambo bya Dragon omupanka. Mbatadde mbeere bulungi mweraba.